sesaba wa government saba wa government emisango gyonna egyali givunanwa files zali zivunanwa abaali bagambibwa nti batwala amabaati ga government bababa amabaati ga government yakijemu entate kyina mu interest kitegeeza kinga gwalengerere wala ekisooka DPP agwa musiga eddamuzi amasiga agafuga gavumenti gali asatu tulina esiga eddamuzi ne tubeera ne parliament ne tubeera ne executive abasinga gye muyita gavumenti eyo yekola ba ministers ne president kakati mu nungamya n'okukulembera mu ggwanga kye bayita rule of law enfuga ey'amateeka mu nkola ya demokrasiya amasiga agasatu gabeera independent of the other buli limu liba lyetengeredde mu kusalawo ebyaliyo okusobola okuba nga bannansi abakulembera mu ggwanga eryo bafuna obwenkanya mu ngeri ey'amateeka eryokuba nti bano beekyekinga nti ono bwakola ensobi alina mukyekinga ono bwakola ensobi alina mukyekinga ono bwakola ensobi alina muteekako remedi bweti ensi bwetambuzibwa ekyomukisa omubi nti kakati ekyo kigenze kigibwawo mu Uganda tewakyali kubuusabuusa kwonna nti in parliament General Kaguta Museveni aginamu ki interest kati olaba abo abalonda ab'abantu abamu nabo interest naye ate beyeerondera olaba abalonda ab'abantu aba parliament amala n'abawamba era n'obukulembeze bwabwe n'ayagala abe nga yabusalawo ate olwo abo bo beyeerondera if he has interest in the leadership of the politicians what interest will he have in those he has appointed as a result of politics nti the doctrine of separation of powers wano olw'obwannakyemalira yawambibwa njagala mpuliriza kitegeere bulungi nti baawamba enkola ey'amateeka nti gavumenti bwevaayo negamba nti essente twazitadde mu kino auditor general n'agamba nti essente tebazitadde mu ekyo kooti erina obuvunaanyizibwa okuvunaana bali ababa basuubiza abantu ne babasolozaamu omusolo ne babasuubiza mu parliament nga bayisiza budget ne batakiteeka mu nkola bw'ogenda mu kooti ebavunaana era nebalungamya enkola y'amateeka entuufu kati ekiwambye Uganda nti amasiga ganaasatu gonna obwannakyemalira gaabuwamba essiga eryobwa gavumenti erya president the presidency yawambibwa obwannakyemalira oli ajja kugamba lwaki ate WAISWA ayogera ku presidency n'ayogera n'obwannakyemalira byawukana bitya presidency ye institution yennyinga eteekebwawo ssemateeka eri oyo fountain of honor anaakulemberanga obuki eggwanga obwannakyemalira ate yenkola ewamba presidency enungamya y'obukulembeze bw'omukulembeze w'eggwanga bw'alina otambuzaamu eggwanga buli bwekyuka neva ku nkola y'amateeka ekyo kye bayita ekyobwannakyemalira kyengamba nti obwannakyemalira bwawambadde presidency bwawamba yafeesi ya president kuba singa tebwagiwamba president yandibadde ani NAMWATULIRA Kayongo ate nawe oyagala kwegatta mu batya Kayongo tuli ffenna nagamba gino bagikubanga aba Kayongo ani president yalondebwa gwe gwomanyi yalondebwa abantu aba Uganda ese kuwulira Kayongo omuti obilabe bibiri ebuzibu his excellence ne Kayongo akkiriza abawuliriza bakubira kasimu nga wakyenya ate Kayongo naye nga his excellence yalondebwa ojijukira emigo gyebakuba gundi kyama Nyanzi ndaba ekigere oli yakubanga mu Muganda ekimusanze muleta ekyenjojo kyama naye mu Muganda kyali kikolete Kayongo tugende mu bulango
Bajita Power of Africa Radio chikumbusa tuligenda okumujjako bannange hold it so ntwale kubya ba DPP ebyo benyini kakati amuwa obuyinza akola ku budget ye era ye speaker baba bagala sente za DPP speaker ne commission bebaziisa General Yoweri Kaguta Museveni oba presidency we malo ku appointing again okola mu office ya DPP kwanga bano ba DPP abali they are young ate bagezi nnyo ate nekituufu bakimanyi naye nabo basasira because the office of the DPP is supposed to be beyond the political reach nti office nga ya DPP esigeddamuzi lino kubanga ebyobufuzi tebirituuka nga biri wala likola lyajo nga kubanga enyingo 120 mu constitution ya Uganda gwe buli bwowuliranga ekintu kyonna ng'essira ekiriteekawo ssemateeka wa Uganda omanya nti ekintu ekyo kyali kyankizo era kya muwendo nnyo enyingo eteekawo office of the DPP yenyingo 120 eya ssemateeka wa Uganda era nemulambika nti alina obuyinza okunoonyereza okuwaaba n'okujjenta mu misango Tibaita nole prosecute. Lulimi lwa mateeka. Tikayongo singaba kera kumata ne bakuvunana nga bavunana kati basejirinya. Bajja tuka bagambe nole prosecute. Olwa bategeza ki? Tewali obujulizi bumala naffe tugujjemu entatulumwiki. Tubivuddeko. Tubivuddeko. So kati office ya DPP kuba kuno omusango byonna DPP kyeyayokedde nti tebasanze bujulizi bumala. Fetuloza kyabadde kikyamu ate tosobola bigoba mu bantu njagala bannange tukanye nti ensi tekyasobola working in isolation with the public because even the law is in public interest and public policy etteeka likolebwa mu public etteeka likolebwa mu ku lw'obulungi bw'abantu ne ku lw'ebiruubirirwa by'abantu nga bwe babagala okutambula in that particular nomenclature wano bujulizi ki bwe babadde baagala nzija kakati grounds wogambira nti tewafunye bujulizi bumala ekisooka otutta obudde ng'oli mu kunoonyereza tusobola okufuna ku the points of reference ze watandikirako okunoonyereza kubanga mwakyajinga Nandutu state minister ne mukyajinga Dr. Gitutu ye Gitutu state minister wa Kalamoja nga mumuvunaana okugaba amabaati ge Kalamoja n'agagabira abakulembeze abalala naye abakulembeze bano amabaati gano bageza kuba bagagaba mu constituencies zaabwe Kayongo tosobola gamba nti ekyo ekintu nze sikimanyi naye ng'ate wakiwa mwanawo nze sikimanyi naye ng'ate wakiwaki mwana nga saizi emutuuka ng'esaizi gye wamuwa yeye mutuuka okay speaker n'agamba nti ye amabaati yagasanga nga gagenze bugenzika naye bwe gagenda eka ne gaba nga go gennyini ge gamala ogenda ku ddwaliro oba essomero mu kitundu kye ate nga naye amanyi bulungi nti mu paalamenti yayisaako nti aliba n'amabaati ag'omuw'omusolo agaligenda mu kitundu kye okukola ebibye ebya constituency naye jjukira speaker ono ate y'omwoyo abya amabaati y'omwoyo asinkana DPP ng'amaze okulondebwa presidency okujja okumuvetinga in private baba mu kaluumu kamu ne begaliramu nga beetuuma ebitiibwa simanyi oli speaker oli simanyi deputy simanyi oli ani ne bagamba oyo interview agiyise nga bali ali mu vet committee ate nga n'oluusi emikono gikoze eki gibise emikono gibita oba baba ba minister kubasuubiza nti bali ba ku list nga tebanalaba ate be bataddeko kyokka Kayongo era ebyo nabyo nkuwerekita babasuubiza ne babajjako n'akantu akantu akatambula mu office ya speaker ate tekabangawo this is the most corrupt speaker in the history of speakership of Uganda era bali abanoonyereza ku buli bw'enguzi bagambye nti naye ono speaker enguzi ku level kwagirira alinga ye yagitandikawo babyogeredde wa abalirizi by'enguzi
kayunga nti guko mwetemwina investigative journalism kyekibi kyamu era kyekikoze eggwanga lino bubi kuba mu nsi etegeera mwandibadde kati mutubuulira nti Anita Among okuva lwe bayogera ku nsonga y'amabaati abadde yakakubira DPP ne deputy DPP amasimu agasuka 14,000 nga mugamba ki anti ekyo kyemwandibadde mutubuulira kyemwandibadde mukola ki kakati olw'okubanga budget embalirira agiyisa ye speaker akiriziganya ne DPP nti kati oyise interview yani ye speaker amulonda yani ye president bwe babeera ku mikolo prime minister president DPP chief justice bebamu kati nefuuka kateero eri doctrine y'amateeka agatacyakola kuba nti wali rule of law state attorney prosecutor gwe bayita yabakamu ng'olwaleero yakulira akakiiko k'ebyokulonda yajingajinga emisango n'avunaana Dr. Kanukiza Besigye omusango gw'okukwata omuwala bwe batuuka okuwa obujulizi ng'omuwala ajja alina akantu mu matu eri Mayombo yamugamba eno byabakama yabuuza ebibuuzo omugenzi obuswavu obwo nga nabwo buli mu kitongole ekyaffe wano kubanga oyo byabakama yandibadde undergoing a criminal persecution ng'omuntu. You cannot frame a person at the highest level of presidency. Kati chicho ani go batosobola kuframinga. Omusango gwa kyakuwa. Kati wano obuyinza bwe bayina constitution eba obuyinza okuyimirizawo emisango okuginoonyerezaako oba okugijjawo. Kakati toyinza kuŋŋamba nga in possession of the Mabati was Nandutu wa muchajize. Nga waliwo n'obujulizi obumala nga Anita yazza balugolobi anti kati bote bayawudde tolwokuba lugolobi yateeka ku kiyumba kya mbizi ye muvunaane ti ate Anita Among yateeka ku ddwaliro lye butale gyayita muvunaane ekyo tekikola bonna baba bakoze eki batutte era bonna babakutte nga wavunaana muganda wa minisita atalina kyamanyi gwe gasanga ewaabwe okuba in possession of government store oŋŋamba otya nti Kasaija eyatukoba nti gabuluka yagaaganeeka nti yo batomuvunaana mbugabuluka yagaananga gabuluiki mbugagalika ng'abantu bonna balina lisiiti nga Nandutu gy'ayina nga balina lisiiti nga Gitutu gy'ayina kubanga amateeka tegabeera bubeezaawo nti amateeka okulamula obwenkanya tebabulamula mu kizikiza obwenkanya nga babulamula buteeka okulabibwa nti ekituufu wabaddewo obuki obwenkanya DPP agamba nti yasigazawo fayiro nga 3 ezikyalimu ekinyusi talina kyagenda kuleeta kinyusi ayogere nti yatiisiddwa ensonga zawedde nga bwe bamala ensonga za Saamu Kuteesa Kahamba nga bwe bamala ensonga za Nasaasira nga bwe bamala ensonga za Rukutana nga bwe bamala ensonga za Alice Kaboyo nga bwe bamala ensonga za Jim Muhwezi nga bwe bamala ensonga za Kanyamunyu nga bwe bamala ensonga ezo zonna zenkutottoledde naye ne basiba Gilbert baali baseka Bukenya ne basiba Sezitedi Kyeye onfuna bulungi ne basiba Kazinda nga Pius Bigirimana alira ku nsiko alira ku ttale olwaleero yabeera ne mu judiciary ekyo kikulaga nti ne abantu kye bakaba bulijjo nti basibwako emisango emijweteke eyo mugombolo ly'essisa waliwo omusajja famire yazimula ndowooza wazizinga something like that bamusibako omusango nti yata girlfriend we naye nga girlfriend we mulamu naye ng'ebyo bali beekobanye okubba ki ettaka so kyabadde kya buswavu ng'abantu bawulira baminisita nga bakkiriza nti amabaati bagatwala nga bamanyi kuba buli minisita amanyi procurement processes buli minisita amanyi nti ng'onaafuna ekintu obidinga ng'onaafuna ekintu okisaba naye bo ku olwo ne bafuna nti abaafuna ne batafaayo kumanya nti gano amabaati ge tufunye nga mawandiike nako ekigambo kalamojja so ekyakoleddwa ofiisi ya DPP kyabadde kya byabufuzi ebyobufuzi byabayinze naye ne General Yoweri Kaguta Museveni ekyongera okutulaga takyasobola ekintu kino yali akitaddemu amaanyi nga kyakatandika lwaki yapondusi lwaki bapondusi wano kusaba effemba kiraga nti abangi bwe bakola ensobi atya kati ababe takyasobola kuba nagwa yanukula
kubanga kyabaddemu vice president, kyabaddemu prime minister, kyabaddemu deputy prime minister, kyabaddemu speaker wa parliament, kyabaddemu minister wa finance. Kyatugamba naga kyabaddemu kirimu. Kirimu kuba bayiba tikijja kuvaawo balobe tulowooza nti kyaviirewo kirimu prime minister. Kubanga minisita w'Ekalamoja nga bamuvunaana agamba nti nze obuzibu bwe nnina siyinza na kusupervisinga muntu alina doctorate. Kakati kitegeeza nti even General Museveni should be indicted singa bano babadde indicted. Kye nagamba nti bw'oba wagasange wa vice president gukakasa otya nti president teyafuna. Ekintu kino WAISWA mbadde njagala okinterekeko ku minzaani. Bwe kiba nga DPP yakamala bana emisango yagibagyeko kyokka era nga mu kabanga mpawo wekaaga n'ejjamu mbere gyamuggyiddwako eyo ye trend kati etambula yakugjawo misango. No le prosecute kubanga baba tebalina kye babavunaana. One institution eyo nayo bagitta nga bwe bata judiciary. Kinagamba nti ffe kyovola batwebaza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja omusango mu bantu bali omwenda n'aguleeta mu kooti y'abantu. Kati kooti eramula eramula ddala. Era njagala okwebaza kooti eyo yonna gyeri gyetuula n'eramula kubanga temwekiriranya era temulowooza nti temulamula. Byonna buli omu byakola nga birabisa. Byonna bye mukola mmwe temumanyi maanyi ge yongedde mu kulaba nti tunafuya okubeerawo kuba nakyemalira mu ggwanga Uganda kubanga gwomanyi nti Katolo Bwama yafudde nga awandise omuzannyo nga bagenda kumuwa kumpi biliyoni 4 babuyita ceasefire. Olwo basizinga fire ki? General Museveni waba ali willing kusasula obuwumbi 4 okulaba okuba n'omuzannyo gwa ceasefire. Basizinga fire ki? Mu Luganda baba kivuna batya kukakanya muliro. Teka wansi ebikola. Kukakanya bugumu. Eteka tuwumuzeemu. Twekubye nnyo tuwumuzeemu. Kati gavumenti ya Jjajja Museveni egamba nti twekubye nnyo tukole ki? Aye niwo bayiba akalulu. Ffe tetubanja weekiri. Tuwe ebyaffe ffe tuwumuze. Ffe tetuzikiza. Ffe tetudda mabega. Teri ceasefire. Era mulongo munange sente zasubye musubi kulyako kubanga kakati ku Kyagulanyi buli aleeta proposal nti abo tukola kinakakana bwe tuleeta federation yakakana bwe tuyingira ne twenyigira mu nakakana kino kyayita we bayinza okukikakanyiza. Kyovola babalowooza n'okuleeta obuto okuva n'osikoleya. Naye sente zo weziri. Ku Kyagulanyi nagambe uwe waka bamutekako surveillance camera ya milioni 5 muntu ogwo. Ate yo kamera emu ne ku luguudo polisi eyaliwo ne bajambusa ku levu bajongeramu ku maanyi. Nogamba nguli yali yayega emundu omwana ono nguli tibamukuumisa mizinga. Nguli Kyagulanyi yali yayega emundu mbuto mu bino ebyo nga bwe yayega okwemba nga yali ayidde emundu nguli yewe bakuumisaawo baluti mizinga. Nalaba yayiga n'endondi. Ayagikuba. Mubi nakuba. Bajita Power of Africa Radio 17 mwenda ekkula eri omutwe bulijjo. WAISWA. Era